And I was reallocated as a polling station M to NAL at the C Central. You were asked whether you supported that you are resident of Masaka. I applied for the national identity card when I was still in Masaka. Then I later changed when I came this way and applied in this electoral commission, whatever, made a transfer. That's why other particulars are getting something else. Paragraph 4, it states that Don't state what is, just spell the name contained in paragraph 4. the name, it's K-A-I. No. The name of your father. The name of my father. I want to read this. Spell this name here. Basilio. Spell it. B-A-Z-I-R-I-Y-O. Then you are with. M-U. Era okwolesa eri kkooti nti temuli nsonga mu kantu akaleetebwa. Kantu kanafu nnyo. Nnyiniko yayagala kufuna ttutumu lya kaseera buseera. Naye temuli nsonga. Ensonga yaabwe nnafu nnyo ate twagikompola dda. Ensonga yaabwe balina gitwala mu kakiiko k'ebyokulonda nga n'okulonda tekunnabaawo. Kuba nsonga ekwatagana na kwewandiisa. Ate ng'etteeka lyakirambika dda nti oyo atamatidde n'ebiwandiiko by'omuntu agenda abiwakanye mangu ddala oluvannyuma lw'okuba nga bamaze omuwandiisa. Zino nsonga ezaalibadde nga zajja dda eri Electoral Commission nga n'2021 terunnatuuka. Naye bwe baamala obbaasa akalulu ne kabalya ne bafuna ebinuubule by'akalulu ng'abalonzi babagaanye, olwo ne balyoka bagamba nti oba oli awo empewo yali tuyamba kibuyaga nanyenye empapula ne tubaako obuyinza bwe tufuna. Baagadde kutuwa ttutumu lya bwereere bassebo ne bannyabo. Era mpa amagezi abawagizi b'omuntu wange ono Honorable Kayondo n'abamwagaliza ebirungi batandike okuteekateeka ensolo zaabwe ze banaasala, bategeke amataali, bategeke engalabi eŋŋoma, kubanga olunaku teruli wala musajja mukulu ono yaleeta guno omusango nga tumuwunzise. Olwaleero ebigenze mu maaso bingi, naye njagala okwebaza omu ku bantu abajja ne bansemba okwewandiisa. Olunaku lwajjo babadde bamuwa obukadde 10 ajje mu kkooti agambe nti tesi eyampandiisa. N'agamba obukadde 10 mu butwale nze nsigaze erinnya lyange. Twaliwo omusajja mukulu, kale neebaza abantu ab'ensa bakyaliyo. Musajja mukulu yamutwalidde obukadde 10 nti kkiriza bukkiriza nti nno si gwe wanominatinga Kayondo, nti ekyo kirage nti nno si gwe wamunominatinga. Naye olwaleero aswazizza ensi. Ndowooza ne musajja mukulu gyali yeetakula okuba nti omwana omuwala omuto yagaanye okugulirirwa n'obukadde 10 mbu yeegaane nti si yawa. Kakati okubanga omusango mugusindise na kugulirira abajjulizi, ensi ebalaze nti abantu ab'ensa bakyaliyo. Zikota n'ekiri ku malaalo amanya tegakwatagana. Kyekimu ekiri ku ne maama we. Ku malaalo ga maama we kuliko Bawuliddwa, tekuli linnya n'Oziyata. Ate okebera ku foomu yava mu ddwaliro St. Francis Ekokonjeru bawandiikako Bawuliddwa n'Oziyata. Ate spelling ya n'Oziyata si yemu yeri mu kirayiro kye. N'ekirala ate si yemu eri ku death certificate yaki
ya nira ate si yemu eri ku national ID ya Nuziyata root zikontagana so nakakasa kooti nti era talina bujulizi bulaga awo bonna amannya ago empandiika wekyuka gakakasa nti muntu omu atukakasiza era talese national ID ekikakasa nti ekifaananyi kya Baziliyo Muwawule wali mu kifaananyi ekyo y'omu n'ono ali ku national ID tewali kiraga so kyekyo naye akakasiza nti Kayondo yaliwo mu kuziika nga Male Willison yagamba Kayondo yaliwo n'agaba enguzi yalina abajulizi 9 yajja n'affidavit 9 nga mumanyi election petition nti it's all about affidavit evidence abajulizi 9 be yaleeta kuliko bakansala kuliko baani ye kennyini bwe twamala omukunya ebintu ebimutabukako n'atyangala abali bajjalima nga mulina kuyo olwaliro bw'abadde atitibana okitegeera n'ajjako abajulizi 6 okitegeera yajjako Wamala Sawulu okitegeera gwe yawenguza emitwalo 2 okuziika mwannyina n'ajjako Nsubuga Emmanuel okitegeera ndowooza ekirayo kye mukirabye nga tukisinzirako okulaga ekifaananyi eri omwana okitegeera n'ajjako Nakitto Molini Birungi kansala omukyala bano bakibiina ki basibo ne banyabo ni musajja munaku nga bwe mundaba nze ekyange kyakulwanira bwenkanya nga bwe mundaba namwe entambuza bigere kati sene nzijjawo ezigenda okuwa abajulizi byafaayo omusango guno gwakyukakyuka omusango guno kugenda okutuyamba okuteekateeka abaana baffe abo abajja mu byobufuzi abakyali abato nti omufere yenna talina kukkirizibwa kubeera mu byabufuzi kuba mwenna mukirabyeko okuva omusango guno gwatandika nti Kayondo emikono yajingajinga mijingirire nga mwalaba abawanika bokukebera emikono bajja ne bakakasa kati batandise okutetenkanya baleeta oli agamba nina signature mmeka 2 oli agamba nze ndiwe Masaka ne nalondera mu mukono naye nga tataddewo okukiikaka anyway ekikulu ky'ensonga zino yonna nti twagala otutereeza eggwanga Uganda nga tuviira ddala wansi akaana bwe katandika okubba sukaali n'okaleka enkya kajja situkira mu TV kale ensonga ezo tuzirese mu mbuga z'amateeka twagala wabeewo okulwanagana twagala tubimala ebyo mu bwenkanya tuddeyo mu kalulu nga buli omu ebitateredde abikoze eki abitereeza nja kwebaza baloya bange bakoze